Okusinziira ku tteeka li Local Government Act akawaayiro 198 ennyingo ey'omukaaga singa ssentebe wa disitulikiti afa oba n'alekulira omumyuka we ekifo kino akitwala butereevu okutuusa ng'okulonda kukoleddwa okukijjuza. The vice chairperson under section 18 subsection 6 assumes office by taking oath of the chairperson since she is going to be the acting capacity and the oath of secrecy. Mu tteeka lino omulamuzi wa kkooti esookerwako e Kamuli Paul Owino Abdonson mwasinzidde n'alayiza Sarah Sambia nga ssentebe wa disitulikiti e Kamuli ow'ekiseera oluvannyuma lwa Maxwell okuwembula okufa mu kabenje ssabbiiti ewedde. Of the chairperson of Kamuli district and shall uphold, preserve, protect and defend the constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this district. So help me God. Ng'amaze okulayizibwa ono asabiddwa okukumaakuma bannakamuli mu kaseera kano nga bakyakungubagira ssentebe waabwe wabula n'asabwa obutasalawo mangu ku nsonga ezimu asooke yeetegereze. So nga disitulikiti chairperson ayatyaime mu ntebe alayizibwa olwaleero alina obuvunaanyizibwa oba okuyunitinga abantu b'e Kamuli bonna n'okubatulamu endowooza embi kuba basigalamu endowooza embi kikireetera nkulankulana ayi kinafuya enkulankulana. Ono era asabiddwa okweyambisa abakulembeze ab'enjawulo ku disitulikiti okubeebuuzaako n'okwewala bannakigwanyizi abayinza okumusuula mu ntata. Not everything that you have heard you talk about it. Not everything you have heard you go and correct people. You be able to have your inner thinking, your inner analysis of situations. Even when you have people you consult, you get it. The final decision has to be yours. Mu kwogera kwe ssentebe w'ekiseera Sarah Sambia ategeezezza nga bagenda okukuuma ekitiibwa kya disitulikiti eno ng'akola ebyo naddala ng'atuusa obuweereza obusaanidde mu bantu. Tudaawadawada okuba ku bye tukola ku lw'obulungi bwa Kamuli. Tuve mu ntalo tutaba mu kunenengana kubanga nze nakye ndi kutambuza kidda kuba nti kyange ndagaine kyagaana oba kindagaine bwagaani. So mbasaba tutalowooza ntalo. Kitegerekese ng'omukyalo ono bagenda okutuula mu ntebe eno okutuusa nga akalulu ka bonna katuuse olw'ensonga nti okusinziira ku ssemateeka akalulu tekasobola kuddibwamu ku ssaawa eno ng'ebula emyezi 6 gyokka okulonda okwa bonna kutuuke.